olwaleero ngenda kwogera ku kituyita potassium. Bino bye minerals tulina ezituyamba mubiri gyaffe, naye ebintu bino olina bigatta ogatta ebiwerako nosobola okujja obutwa mu mubiri. Ng'oyagala okukola liita emu oba bwengoyagala kino kiyamba nti yengeri yokka gyoyinza okuyonjoomu omusaayi gw'omunda n'okendeeza asidi omukendeeza otya kati asidi omala omukendeeza n'oddamu omubiri n'oguzimba bupya nga gumuyonjo oba omusaayi. Era kino kiyamba n'okuyonja omusaayi n'okuguwa omubiri n'oguwa tooni empya nga bw'oba ogolodde olugoye ogenda okulaba ng'ofuna amaanyi mangu nnyo n'omubiri ne gutandika okufuna kituyita okwenkanankana. Kati okwenkanankana okwo ng'oyagala okukola liita emu eya potassium juice okwata carrots 3 n'okwata obuganda nga obwa sireri waliwo betuyita sireri simanyi bwe tuyita mu Luganda naye gw'omuddo bimera babitunda mu katale, n'okwata akagakiganda ekya spinach naye azimba omusaayi, n'okwata tuyita pasili oyo bwebikozesa nebikola mu juice n'onywa oba omaze okuyonja omubiri n'oterera ne bw'oba anywedde giraasi eyo ne bw'oba otalya kintu kyonna obeera bulungi. Emmere esigaye mugirye naye gattako na kino olabe ng'oyonjezza nga bw'okera n'osinya oba n'onaaba omubiri n'owulira ng'obulamu buzzeewo. Mwebale nnyo.